bwoba toli mbwangu ebintu bya Post Bank byeyosonyiwe ebyokugulawo account oba okwewola sente kati bagiyita Pearl Bank yeno mayina gibagamba ne beewunza yeyo giraba eyo gibayita emotoka bwogiraba eriko Post Bank ogiraba eriko Post Bank naye wane ekipande ekipya kibayita Pearl Bank kati Pearl Bank eno yekola mu bintu by'okuwola sente ng'ezuula abantu mu Buganda okutwala amataka gaabwe. Nalabyeko mwannyinaffe akola ku Capital FM ng'atadde nnyina mu ka video ng'amukubisa advert ya Pearl Bank. Njala kuzanya akatambi kano neŋŋamba omukyalo ono oyinza okuba tolina poloti battaka mu Buganda ng'olina wammwe era nga bakuwadde omulimu okupromotinga Pearl Bank oba Post Bank naye kuwamwe bate babba ttaka mu Buganda bali mu kubba ttaka. Pearl Bank oba kyetuta Post Bank erina mission nga ya state okutwala amataka ga Buganda gonna. Sandisuubidde mukazi nga ggwe amanyikiddwa okujja okuteeka nnyoko mu kamera omukubisa akalango ka Pearl Bank oba Post Bank batwale ettaka lya Buganda yono bamuyita oba era Kembabazi akola ku Capital FM. Omulaba ngenda kuzanya akatambi kano naye ngenda kugamba mukyala gwe Kembabazi kana ka video kajja kutuukako nti engeri gy'olirake ng'atokola Capital FM oli public figure wandibadde omanyi bulungi nnyo ebigendwa bya kuba ne bawo si ye Kanyomoozi. I think bawo ndoza ye Kanyomoozi if I'm not mistaken. Yes, ayagala enkyukakyuka kuba nnaku zino asirisi simi kyamutuukako ekizoke alina ebizibu bye ebyokumaliriza naye opromotinga banka eri mu kubba amataka ga Buganda gula okuba ntobeera mu Buganda kankabazanyire mu kalabe. Hi guys, what's up? Mugambachi. Simanyo yo mulengera. Can you see? Hi mom, Akiki, wave. Hi. So my mom is here. She's been with us for a couple of days. I'm so excited. The most beautiful woman I've ever seen has something serious to tell you. And I need you guys to pay attention because she's my mother. Jango Tibulire, she's coming. Mama, mom, you tell them. Hello, how are you? Munage, I've come here in Nizire, Kubagambira. Post Bank is opening up a new branch in 6 November in Luwero. Inywena mwije. Post Bank is a good bank. Aha, Kiki. Post Bank is now called what? Pearl Bank. Guys, you have heard on the 6th of November, we are going to be in Luwero. Post Bank, which is now Pearl Bank, is opening up a new branch, and my mom, who has been banking with Post Bank for over 20 years, is going to be there. Actually, come all, nywena mwije, mchingula come to Post banka yetu, ati Pearl Bank. Nakaviri kano kanyiride, my mom just came back from the salon. Okay, no problem. Mama oyanyiridde, twebaza nnyo. Ne mukyala Kembabazi gwebaga manyago okola nsobi okuteeka nnyina nnyako okuba obulango bwa banka z'abasajja bali mu kubba ettaka lya Baganda. Simanyi oba okimanyi oba tokimanyi wabula nkugamba bwe ziba nga sente bakusasula Capital FM tezimala ng'otandise kuba bulango bwa Capital Kasimayika Pearl Bank ebba ettaka lya Baganda. Please wesonyiwe social media, otherwise tujja kuyisaamu eggaali. Ettaka bali mu kubba lya Baganda via Post Bank, babasireza Baganda via Post Bank. Gw'ojja okuba obula nkozesa nnyoko. Gw'onoomanya nze nkugambye omwagala nnyo ssente naye ekijja mujja kitegeera.